Tumanya tutakazirwe wamanya n'ekituru batata wayetegereze ngendo zitu tutakabire ukikiriza umutango wayekorere byanje nebyoreya mukama embabazi nizo zituyambire embabazi nizo zitwemereireho zihabwa amani go mwana w'omutata we mbalamusiza nnyo mikwano gyaffe abalungi abatuwuliriza era twagala okwebaza Katonda olw'essaawa yaffe eno ey'omukaaga omwezi gwa kumeka mwezi nnaku z'omwezi zo kano gwa Mukama nga gw'amaanyi ogwo twebaza Katonda olw'akaseera kaffe kano essaawa omwezi nnaku z'omwezi 3 omwezi ogw'ekkumi 2019 mbadde manyi nti ntaataaganyiziddwamu naye kyekyo era nga tuyingirira mwaka gwaffe guno okuggwako naye teweerabira nti essaawa yaffe eno ey'omukaaga yekuleetera okuddamu amaanyi yekuleetera okuwangula ebyo ebibadde bijjanga bikutwalaganya. Juliet Juko jjajje nze ndi emabega w'omuzindaalo guno era nga nzikiriza nti n'olunaku olwaleero wakati mu bujulizi buno abantu abawanguzi nga bajja boogera mu bulamu bwaffe tebakoma bukomi kunyumirwa naye ate tuyigiramu era naffe ne tuwangulira wamu nabo bwe tutyo nno ne tuddamu amaanyi ate era ne tusumululwa. Njagala kugamba ntya wakati mu programu eno gwabadde akooye abadde aweddemu amaanyi abadde atamanyi kyakkola njagala kugamba tuula ntende teweewa butwa teweekola kabi konna essuubi mukwano nze nkugamba nti likyaliyo ate naawe alina waatuuse olina obuwanguzi bw'otuuseemu naye ogamba ngenda bubeeramu ntya era ngenda kubumaliramu ngenda kumaliriza ntya naawe programu eno ekutajetinze okulaba nti otegeera engeri y'okusobola okuwanirira bwe giba bizinensi bwe gaba maka bwe gaba amawanga g'oyingiddemu mu byonna Katonda waffe abadde mwesigwa era nga nzikiriza nti ffenna wamu nange Juliet nno mbeera wano buli olukya mba nsuubira okuyiga mba nsuubira okutegeera mba nsuubira okumanya mba nsuubira okuva wano nga nina ekyenneegasiddwako nga luwe ekyeyongeddeko ku bulamu bwange kansuubire nti naawe bw'otyo abali ku 98 katonyeze 7 wano mu Kampala mu Central ate n'abali ku 96 katonyeze 040 poto gye twakatuuka ne ku 13 katonyeze 9 Iganga bwetyo ne ku 10 katonyeze 7 Masaka tuwereddwa omukisa mikwano nnyo bwetutyo netakoma wano bwoba olina mukwano gwo mawanga ag'enjawulo tulina ku MCF Radio 2018.caster.fm era nga nabo batuuse dda babeera ku live church wano era nga abantu babatulindiridde dda manyi nti obudde abamu bubeera bukeera bukeezi abamu mwerekereza otulo twammwe ne mutwaniriza ne mubuuliriza tiimu Unique Germany mbalabye mwatuuse dda ab'e Budabi nammwe mbalaba Linda mwatuuse dda Shalom Divine mwebale kuba mukwano nga mukeera ku makya ne mwerekereza otulootwo naye nze nzikiriza nti eyo omutango gw'osasula naawe olina bingi nnyo by'oyize era by'otegedde n'abalala bangi nnyo abagenda okubanga batubuulizaako ddala mmanyi mwatuuse dda watali kutwala kadde kala konna omwoyo omutukuvu tumwebaza olw'okutuyigira abawanguzi buli lunaku osuubira omuwanguzi omupya buli lunaku
gwe tulabanga kya muwendo ekyo kwegamba ye omwoyo wa Mukama taggwayo ate nga tusuubira okuyiga ebipya buli lunaku ne olwaleero atuyigidde era agenda kubanga muwanguzi waffe ono nga atubuuzaako agenda kubanga atubuuzaako atubuulira ku mannya ge gy'asinziiridde olwo nno ate nalo tuviira ku ntono. Maama nsanyuse nnyo okulaba. Nange nsanyuse okusanga Musumba. Ye mukwano gwange. Amaanyi bampita Priscilla Nayebale. Ndi mukyala mufumbo. Nakafumbirwa. Omwami wange bamuyita Simon Peter Karekezi. Era yali wano Kosajjo. Nga namusubiddwa. Yes. Kosajjo. Yes. Saamukwatako. Kati ndi musanyufu nnyo okubeera mu kifo kino okuweera Mukama obujulizi. Yeah. Amina. Tuli n'omukyala Kayitesi. Priscilla Nayebale. Amina. Manya nno geego nze gensobola okukwatamu obulungi getugenda nago tujja kukozesa mukyala Nayebale. Kalekezi. Mwami Kalekezi. Yabaddewo ndowooza madamu Gina. Gwe yabadde naye. Naye nange mpeereddwa omukisa ogamba omukisa gonna obutampitako ogw'amaka. Ne tubeera ng'omukyala ate naffe nze ndi naye olwaleero. Mikono gyaffe abalungi agenda kulutuviira ku ntono tukwaniriza nnyo munnange. Nsanyusa okubasanga. Obulamu wagenda okutandika okutegeera wabusanga otya? Nze nakulira mu kaalo ke bayita Masha. Single district. N'abazadde bange omu bamuyita Nsasirwe Adonia, then Grace Nsasirwe. Benabeeranga nabo twazaalibwa abaana tuli 7. Naye nze ow'omusanvu, nze nga last born. Nakula nga ndaba mami yali musabi. Yali musabi nnyo nga asobola okubeera awo n'ayingira ekisenge kye naggalawo natandika okusaba natandika okwogera mu nnimi naye nga nali sibitegeera by then nga sibimanyi nga boboona abayogera naani. Naye mwekyo nempulira nga njagala kubeera nga ye. Nemwegomba nga njagala kubeera nga njogera ne Mukama nga bwayogera naye. Kati nentandika okubeera nga nsaba nga bwasaba wadde nali sibimanyi nga nsaba ba Protestant. Naye baali bamanyi Mukama. Ne jjajja waffe Mariros Samuel bonna bakyaliyo. Jjajja n'abazadde bonna bakyaliyo. Naye okulaba nga basaba nnyo baagala nnyo Mukama kati nange obeeyo ensigo n'embeeramu y'okwagala Mukama Musumba. Kati nga bw'aba agenda okusaba nange neemulaba ng'asaba nembyagala. Naye nali nsomera nali oyo daddy wange yalina omukazi eyasooka era yamuzaalamu abaana 4. Kati mu baana abo mwalimu sister eyasaba mami n'agamba nti njagala kubeera n'ono omwana. Eyo sister wange yali musomesa Kakigaani primary. Olugwengo oli myaka emeka? Awo ndoza nali myaka 4 oba. Kati sister bwe yansaba nentandika okubeera naye. Kati ngenda Kakigaani primary. Je nasomeranga okuva mu P1 paka P3. Naye olw'okuba nali stubborn nnyo ndowooza neemulemererwa. Mu myaka egyo? Emyaka egyo nga nziba sukaali kikiwakolanga ekyo nga nziba ssente ze nengenda nengula kale neemulemerera maybe.
kati ne banzizaayo ewaffe Masha. Mbulire mu katono obuntu obwo obukulemesa omwana ku P3 nawe ng'obwetegeera nga akasente olaba gyakakwese nga nga ndaba wakakweka nengera nenkajjayo nengulamu obuba nengulamu pancakes nenziba sukaali yankubira sukaali naye nga sobola muvaako kati ndoza nawulira nga akooye nagamba kamuzeeyo kati we nadda ewaka nentandika okusomera kweyo Masha primary kuva mu P3 paka ku P7 kati awo bwe nakola obulungi ne bantwala Barra Modern Secondary School ya musajja bamuyita Enoka Tugume nentandika senior 1 kati mu kusoma mu senior 1 nagenda nga nali siri muntu yali ayagala abalenzi naye essomero eryo abaana baali baagala nnyo okukapolinga nga obeerawo nga balina ba boyfriend girlfriend kati nange nengamba oba nange nfuneyo ekintu ekyabaana oba kyekibatwala ku masomero kapolingi eyo efuuse kapolingi oba teweewuliranga ofiitinga kwegamba abantu nga abaana bwe bakolanga naawe noyagala obikopa ate nga tewabikuliramu wali tobimanyi naye noyagala okubeera nga obafaanana kati nange nefunayo boyfriend gw'omwefunira oba yakwefunira eyanefunira nsumba waliwo stand kyali yanyambaza kyenzijukira oba bwali oba kyali kyoyo ki nga buli omu agenda nga akukwana ne batichers olaba aticha kukwana abaana bonna essomero naye kyenzikiriza nga nakatuuka wano omutundu manyi nti waliwo ekyali kyanyambazibwa ekyokwakibwako naye engeri gye nali mu family eyo yali eyagala nnyo okusaba mami nkugambye nti abadda yali amanyi okusaba nga ayagala nnyo okusaba yatubuuliriranga bwe tuba tugenda kusomera soka nakutuuza nakugamba mwana wange ogenda ku kusomero naye weegendereza abasajja ojja kulwala siriimu oba olubuto kati eyo ng'otuuse mu siniya 1 watandika bikugamba amabeere gazze ku kifuba kati nange bwe natuuka ku ssomero ng'ekyo kyekindi mu mind mutima nga nenfuna boyfriend sijja kufuna lubuto ne siriimu kati oyo omusajja oyo boy bwe yajja kale nasooka nengaana naye namala nenzikiriza kuba yali anjagala nnyo nga nfaako naye nga ava mu family y'Abasiraamu naye bwe yayagalanga okunkozesa nemugamba mami yangamba bw'ofuna omulenzi ofuna siriimu n'olubuto kale nakita naye yalina pulaani ey'okumpasa ku myaka egyo emeka ndowooza ali myaka nga 12, 15 Katonda w'eggulu pulaani yakuwasa ng'ayagala kumpasa era n'antwala n'ewaka ewaabwe n'anyanjulayo olwo yali wa mugundi kiye yali musiraamu ngamba mu class kiye gye yali ansingako yali mu senior 2 nze nga ndi mu senior 1 mulira obuzibe bw'amaaso kati netubeeraawo nga nfaako anjagala angulira bintu kati nange nemwagala naye kumwagala nali ewaka bali tebaagala Basiraamu wadde ba Protestant bali tebaagala like kufuna omusajja nga Musiraamu nga tebakyagala kati waliwo omuntu eyandoopanga mbu nina omulenzi ku ssomero kati ne bampita waka ne bankuba emiggo mami nankuba yasooka okunkuba nga muzeeyi tanaba mugamba nenvaayo yenna nga nkubye nenzira kusoma nengamba omusajja omanyi bankuba bino tubireke tubiveemu agamba nze njagala kuwasa nga tali kukwebaka nange nga just ayagala kumpasa naye nga tukyali baana bato kati bwe namugamba n'agaana netuddamu awo netubeerawo wamu ng'essomero yonna likimanyi nti oyo ayagala oli ku miggo gye bakubye ye
naye olunaku olulala ne baddamu ne bandoopa nenzirayo waka ne bankubya kibooko ziri kibooko nagamba nti siddayo era bwe nadda kusomera ne mugambirawo omusajja gwe ezino embokola balina bankubyakubye sobola kusigala nga nkyali mu bino ba ne muzeyi wange yangamba nti bw'osigala ng'oli mu kapolinga eyo ng'olina omulenzi kusomera nja kuleka weesasulire kati bwe nawulira ekyo nali njagala nnyo okusoma ne mugamba muzeeyi kale mbirese naye nga amaze okunkuba kati bwe nadda kusomero ne mugamba omulenzi omanyi kibooko ziyitiridde nze bino mbivuddemu kati bwe namukyawa bambi kyamuyisa bubi nnyo kubanga nzijukira yali agenda kukola senior 4 yamulema yagwa era ndowooza we yakoma ngalowooza ku Kayitesi Priscilla ebiseera ebyo yagwa na nebimulema kati nga ndi awo ku somero nali muyimbi engeri gye nakugambye Musumba nti ewaka bamuzeeyi baali baagala nnyo Mukama kati na joininga Scripture Union nga nyimba nga nina kakwaya kenyimbamu bali bakayita junior kwaya nga tuli bawala basatu nga bwe tuba tuyimba Musumba omwoyaka naye nga nebidongo okugenda mu mabaala nga nabyo mbyagala kati nga tusobola okuva ku somero ne twekweka ne tugenda mu mabaala ne tuchakala waliyo bali badita Another Life ne Vision Empire ezo clubs nga tuvaayo ku somero ne tugenda ne tuzina ne tuvaayo ne tutoloka buli kaseera nga tutoloka ne tugenda ku somero naye nga abazadde tebakimanyi ne ba directors nga tebamanyi kati we nakyawoona omusajja yalina muganda we nga teacher kati oyo teacher naawulira bubi nagamba lwaki okyaye muganda wange nemubuulira ewaka bankuba biki teyakisanyukira kati olunaku lumu najja n'atukwata nga tugenze mu kirabu n'atusangayo yajja straight n'atuloopa ewa director neyefuula nga atabitegedde n'atusonyiwa naye mukazi we n'asigala nga ayagala kundoopa ewa mami kuba mami yali mukubi olwavanga wali oyingidde boarding yo secondary nali mu boarding naye yali mixed nga muwalampa ebikomera ne mugenda mukuba amazina iye kubanga Musumba kye nali njagala nnyo okuzina Musumba nga natandise okuzina nga buli omu atuula ne batandika okufuwa ssente kubanga kye nali njagala nga nze nga njagala nnyo okuzina njagala nnyo okuyimba nga nzanya n'omupiira ogw'ebigere kale nga ninamu olulenzi oba munze nali ng'omulenzi nyambala balansi nkola ki ebyabalenzi nga byenjagala kati mu kwaya eyo twali tuyimba nga abantu bwe tuba tuyimba nga tusitendereza Mukama abantu batwagala nnyo like group eyo bajagala bawulira omwoyo wa Mukama naye ate bwe balangayo akadongo nga nayo mbeerayo kati kwegamba bali baagala kungobamu eyo kwaya ndofuuse double minded naye by then nali simanyi nti nga ndaba okuzina it's okay tekirina buzibu kati nga bagamba okusiiba sisobola kusiiba kubanga nali ndya nnyo Musumba nali ndya nnyo akawunga nga ndya double nze sirya suwaani emu nga kati agamaanyi ge nafunanga mu kawunga ge nali nkozesa okuzannya omupiira nga nkuba nnyo omupiira ogw'ebigere ye maama nkulaba kati obwe nayo we twali awo wetwali awo moyo mtukufu wetwali awo nga ngezaako okubijjukira bulungi kyojjukira kyetuwa olwo akapiira akawunga okaliira ddala akawunga olimu S kyawo awo nali mu senior 2 nga nzannya omupiira ogw'ebigere era nzijukira olunaku lumu twali tugenza okuzannya mu competition nenkuba goals 3
nga bayita aba free kick nga mbeerawo nga nze gwe balonda kuba nze yalina amaanyi lwakawunga ako. Nga bayita aba corner kick nze abeerawo. Penalty yenze kati walunako oluna nzijukira nakuba goals 3 lunako olumundi gumu. Ntuvuze serebu ku ssomero. Nali serebu. Nali serebu. Director nga njagala nnyo nga tasobola kungoba ne bankwatira mu mistake. Kati nzijukira director yampa ekirabo olwekyo okuba omupiira. Kati bwe navaayo eyo modern waliwo sister wange omukulu yafumbira omusirikale ndoza baali bamusaba omwana ali mu senior 5 nga tamuyina tebanaba kutuusa kuzaala omwana yenkana bwatyo. Kati naasaba muzeeyi wange okunsomesa. Kati nanzijayo bara modern nantwala Nakasongola ame. Ntandika okubeera nga yansasulira. Yabasaba. Kati nga ndyeyo Nakasongola era bwe natuuka eyo n'entandika ebyo byennyini bye nalindese eri n'engenda nabyo eri. Nga nyimba mu kwaya balanga okusiiba nze sisiiba kuba nali mpulira nze sibaawo nga siridde 1 nga nyimba nga nzanya mupiira nga byonna mbikola. Naye ebyabalenzaawo saabigenda mu senior 5 saabibeeramu nnyo. Senior 5 omwana oba otandise okutegeera. Nali sibiriimu. Njagala nnyo kati omupiira okuyimba ebyo byebinyumira n'okuzina. Naye olunaku olumu nga ndi mu senior 5 awo 3rd term nendoota ekirooto nga abantu gabaagala kunzita. Kati bwe nababuuza lwaki ne bangamba nti bw'oba tolekeddawo okugenda mu bidongo tugenda kutwala. Ne mbeegayirira munsonyiwe ndabe ku bazadde bange. Ne bagamba tukusonyiwe naye abantu saabalaba. Naye bw'oddamu okugenda tujja kutwala. Ne nva mu kirooto. Kati nzijja okitegeera nti Katonda ayogerera mu kirooto. Nali simanyi nga bw'osoma Job 3:14 agamba nti ayogera mu kirooto bwe twebaka. Kati nze bayire nali simanyi nti Katonda ayogera. Era bwe nava mu kirooto enkeera waliyo dance. Era nengenda mu dance. Naye jjukira abantu abo bangambye bwe nziramu okugenda mu dance bajja kuntwala. Naye nengamba bibadde birooto. Engenda nentuulayo. Bwe twava mu dance yali yakusomero. Yali ku ssomero kubanga eyo Nakasongola tewaliyo mabaala gali kumpi. Kati bwe nali nga tuvudde mu dance eyo enkeera ennaku nga 2 twali tugenda kuzannya omupiira competition. Bwe twatuuka mu competition eyo zijjukira nze yali captain by the way. Nenzanya nnyo ne tubakuba nenkuba goals nnyingi n'essomero eryo ne bagamba nti ono si muwala twagala mu checkinga. Zijjukira banteeka ku bbali ne boogera ne teacher waffe nga bagala kuncheckinga bwe mbanga ndi muwala kubanga omupiira gwe nakubanga tegwali gwa bakazi gwali gwa kisajja nnyo. Anakula ne muganda wange omusajja omulenzi gukuba. Sobola kati. Ni talanta wajizikiza mwana wange. Muganda wange yanjigirizanga omupiira ogwo. Kati nga mbimanyi. Kati bwe twamala okuva mu competition nga tukoze bulungi ne banchekinga ne basanga ndi muwala ne banta ne batuta ne tudda ku ssomero. Kati bwe twali tudda ku ssomero njukira twali mu ka pick up. Nze nali ntudde ku kasonda aka pick up ne ba teachers kwa nze yali captain nga ntula ne ba teachers then abaana balanga bayimiridde. Kati naye kyenzijukire motoka yakola mu zigzag bwet katono yo pick up je twalimu ebirala simanye ebyaddirira. Naye bagamba nti nze yasemba okugwa like nali neekute ku motoka nnyo. Kati kwekwata emotoka yankuba nenkuba kano bakayita bacha musoma ako akalevu ne kamenya bwet ne ka separatinga kwegamba nga kino kiri kyoka neno side eri yokka. Kati wetwafuna eyo accident nembate ngaali mu kirooto kiri kye naloota luli ennaku 2 nti bajja kutwala. Kati nenegayirira ne bagamba kati tukusonyiye. Kati bwe bangamba bansonyiwe kwe kukomawo mu mubiri nensanga
twafuna accident musumba ngo omusayi gonna guvaamu musumba ogwo gunoomumwa naguluma bali bamanyi tegenda nakuddawo amanyi agamu ne gavaamu gunoomulevu gwali gokka nga ne face nga tasobola kutegeera nti yenze naye Mukama yali yamanya Katonda ekyo kyonna kyatuukawo lwakuba wali ojemye. Ndowooza Mukama yali ayagala kumbonereza nveeyo eri ntandika omumuweereza ebidongo kubanga nakugambye nti nali nzannya mupiira mu kwaya bw'ennyimba abantu bagenda mu mwoyo ate mu kugenda mu dansi nzina buli omu yenna nampa ssente kwegamba Sitaani yali eyagala kunkozesa ebyayo mbere nga sisobola kuweereza Mukama. Double minded. Tugenda kubanga tukoma mu dakiika zaffe ntono nnyo. Mukyala Kayitesi Priscilla Karekezi naye no wali mpadde nakugambye Priscilla Karekezi ino tulijjeko Kayitesi Priscilla na yeebale Karekezi kali katukome Katonda mu 8 emmere y'omwoyo gwo.